Lwaki okkiriza obulumi? Kubanga obuwanguzi tebugabwa, butwalibwa. Kubanga mu nsi teri akufuula ky'oyagala, amaanyi galina kusinzira mu ggwe, abalala kwe bongereza. Omuntu atategedde kyali teri amukwata ku mukono. Abantu bakwata ku mukono oyo gwe balaba alinga anaatera okutuuka, kubanga tebaagala agambe nti yatuuka bw'omu. Eyo y'ensi mwe tuli. Atalina ensi temulaba, atalina tawulirizibwa. Osanga abantu bayitekwako bantu balamu nnyo, ne bwe mubeera mu maka okuwulirizibwa nga tolina kyoli mu nsi. Gano genjogera ge mazima. Bw'obanga atandika okuteesa mu lukiiko nga bagamba nsimbi, totukyankalanya newankubadde by'oteesa bikulu, n'olw'okuba ensi eno etunuula n'evvuunula lw'ebyo byeraba n'amaaso gaayo, si byewulira oba byetegeera munda muyo. Tewali agenda kukusanga awo wooli wootudde akuyambe, naye okusobola okuyimirira osinziira awo wooli oteekwa okuba nga wooyimiridde wagumye. Kitegeeza ng'osinziira ku maanyi go ag'omunda. Otandika olugendo. Abalala bonna bakusanga, naye nga balina we bakusanze wooli ne beesiimisa era ne beegomba okutambula naawe, si lwakuba nti baba bakwagala nnyo, wabula olw'ekyo ky'oli. Kale bw'otomanya ky'oli mu nsi n'otegeera maanyi go, tetulina ky'ogenda kutuukako. Ffe kye kituleekaanya ne kyetwesisa ebikya okujjukiza omwana alina omubiri omuddugavu nti ne bw'onoolwanyisa munna alina omubiri omuddugavu, ne bw'onoomukyawa, ne bw'onoomulemesa, ne bw'onoomukola ebikolobero byonna, ku nkomero ya byonna weekosa. Oli yagamba nti whatever affects one directly affects all of us indirectly, and the reverse is true. Ekinyigiriza nze obutereevu naawe kisobola okukunyigiriza newankubadde si butereevu. Bwe nkeera ku makya ne sisobola kujja wano, naawe bw'obanga ddala ofunamu mu puroguramu eno, naawe onyigirizibwa mu ngeri gy'onyigirizibwamu. Ekitegeeza ffenna bwe tutegeera nti okubeerawo kw'oli kungasa n'okubeerawo kwange kugasa oli, tusobola okukwatira wamu ne tutambula ne tukolera wamu ebintu ne tulengera wala